gavumenti kyekola si kituufu kubanga gavumenti tiyamanya nti abayimbi bano bali siriyasi. Omanye okuyimba kuno tukujje wala abantu kizibu nnyo okuba batuyitanga badongo w'ebbaaka abo bayaye abalina agaviiri. Kiringanga nja kugereza kiringanga nti okubeera n'omuwala ewaka ng'avubuse n'omulaba ng'alina amabeere n'otamwanguyira n'otamanya nti agalenzi ku kyalo gatandise okumwesunga kati bw'otamwanguyira ogenda okuzuukuka nga bamukubye eddaki olubuto. N'olw'ensonga eyo gavumenti tiyatutwala siriyasi. Kati mu kupakuka ng'erabye nti bagaye bano bandibeera siriyasi ekola ensobi. N'olw'ensonga eyo amateeka ogalaba nga gonna nsobi. Amateeka gonna ogalaba nga ki ensobi tebagakoze mu kwetegereza wabula mu kupakuka olw'okwagala okuziyiza ekintu ekimu oba okukikwata bakiziyize. I think balowoozezza leeti okiraba nga kirimu okupakuka. Ffe nga ffe bannayuganda tujja kwebuuza nti state enamba ministry enamba abantu be twandibadde tubeera proud of them okuba nti abantu tubenyumirizaamu bano basoma nnyo kubanga ffe tulina endowooza egamba nti abo bagayi basoma nnyo balowooza na nnyo okutusinga bwe twali tulowooza naye kati tugenda okulaba ebintu bye bakola ng'ate bibalabisa bulabisa. So ne bonoga kino ekintu kyavudde mu ministry yakyogedde nga kwegamba olaba endowooza gy'ekirowoozezza ate yeeri omuntu wewaffe wansi eri ewaffe ebuddu eri nga yandibadde alowooza bw'atyo. So amateeka baagaleeserwa Bobi Wine twagala tubeere kiriya tuleme kwekwekerera nyama. Ati kyova olaba ffe tukaabira nnyo gavumenti nti lwakuba tetufunye mukisa kukolera ku gavumenti eno ate abagikolera tebagikolera mu ngeri ki ennungi. Tudenye oluusi omukulembeze w'eggwanga kuba tulina okumulispektinga ye pulezidenti waffe naye waliwo naye kati kyova olaba alonda abantu tujja gamba nti abantu abawi b'amagezi okitegeera. Sisuubira nti ensonga eno etulumya omutwe nti oba yatuuseeko mu kabinenti ndowooza kirowoozo kya muntu ng'omuntu yakibaze kubanza ekyemanyi omukulembeze waffe mugezi nnyo yeebuusa tasobola kukkiriza bintu biringa ebyo kitegeera kubanga gwe bw'ovaayo n'ogamba abayimbi tugenda kubateekako muyimbe nga sheemu wagaana okuteekawo copyright nti omuyimbi mu nsi nga America mu nsi nga Nigeria copyright ekola nti omuyimbi okuba oluyimba lumu nga bw'olaba genda ogula emmotoka n'okola ku bintu byonna ne bw'oba tozeemu ku kuyimba abaana bo ne baliyako naawe n'oliyako ne weeyagalako wano kyabalema naye nga lwaki kyabalema olowooza tebakimanyi. So ebintu ebimu mu ebiri mu state naye nga birimu obuvuyo oba obulyako oba obukumpanya gavumenti ekimanyi bulungi nti abaana baffe abayimbi abavubuka kubanga guno omulimo gw'abaana b'abaavu mukimanyi bulungi mwenna si mulimo gw'abaana b'abagaga. Wali owuliddeyo mutabani wa Sudiru nti ayimba oba mutabani wa ava muno oba mutabani wa Kirumira mulimo gw'abaana ba Uganda abasalawo obutakola bikolwa bya ffujjo ne bayita mu bitone byabwe basanyusa abantu. Gavumenti ekimanyi bulungi nti omuyimbi wa Uganda tafuna sente ku music we kuba mu uploading oba kuba muwuliriza. Gavumenti ekimanyi bulungi kati eri etteeka bwe batenaliteekawo nti liri pazo sirina kufuna sente ku music wange nga ngenze kuba bivuluka kyannamukaka ne bwe mba ntudde wake wange radio station zijja kuzanya music wange oba TV oba abantu abalala nfune ki akasente kagende ku akawunti yange. Gavumenti ekimanyi bulungi. So kati ate bw'oba kiringa okimanyi nga wakisirikira n'ogamba kambaleke bavuye babonebone ate n'oyagala okubakuba omusumaali ogusembayo mazima obeera mwenkanya kubanga wali otubonereza ate oyagala otukuba omusumaali ogusembayo wali twasirika kuba twagezaako ne tulemwa nti ebyo byokufuna sente okubeera nga tuzikuŋŋaanya mu loyalties zaffe zaagaana ne tusala ne tugamba nti katwebaze gavumenti yaffe nti yatuwa eddembe nti otambula n'ekiro n'ova Kasese n'ogenda n'oyimba Kasese n'oyimba Fort Portal n'oyimba Bushenyi n'okuŋŋaanya sente ebivulu byo bimeka 3 naye kakati ezeekugambye nti neekubivulu ate nawo njagala oyimbe kimu
ndoza bagala abayimbi bave mu ggwanga maybe kubanga ate era ne gavumenti nsubira yandyetaza abantu bayo babeereko nga basanyufu oluvannyuma lw'okufuna stress sente zibabuze bayiteko mu ndongo basanyuke Uganda yaffe bwebadde just bino bya nnaku zino nti bizze olw'ebbugumu ly'ebyobufuzi kyova atwagala bagamba mwenna abateeka ebyobufuzi mu music please mutuyambe mubijjemu tetubyetaaga kubanga gye munaakoma okuleeta ebyobufuzi mu music abasajja bali abali mu office kubanga bo basoma busomi yagenda Makerere n'asoma ebintu bye ayinza n'okuboye yakoze ekiwandiiko nga tamanyi luyimba luliko nga tamanyi na muyimbi aliko nga tamanyi na nnyimba zibadde omwaka guwedde zikoze bulungi okola otya etteeka nga tomaze kuyita berigenda kukwata oba toli feya n'akatono sooka oyita abayimbi abayimbako oyite Baliri Puzzle oyita abayimbi ababaddewo mu kyasa ky'e2000 ekya 2009 2016 mpaka wetuli obabuuze kino na kino kinaakola naye gwe tosalirawo eyo mu ofisi yo gy'otudde tomanyi na byakuyimba tojja na mbivvulu okitegeera oyinza n'okuba nga wakoma okuwuliriza ku nnyimba zedda tomanyi na nnyimba za leero ziriko n'oleeta etteeka n'ogamba kubanga tukkirize abo abasajja bakulu abali mu office wa myaka 6 oba 4 gwogenda oyimba oluyimba lwo nga mu kirabu lwe baagala nga abaana baagala okulaba ku bukete ate yakugamba mbukola video ojja kumalanga kujja olage nga bwogenda ogikola mu ministry bantu mmwe nga tusirise nnyo nammwe mwebuulirire mwebeereremu ng'enjogera ennaku zino mwebuuse kuba waliwo ebintu ebitagenda kukola ge mazima amatuufu toyinza gamba nti video okugikola nsooke male gitwala mu ministry bagikebere oluyimba oddukola tusooke tumale dutwala mu ministry ruwulire bw'onaalugaana oluyimba ng'ate abawagizi lwe baagala lwe lugenda okuba yiiti otegedde kati ekikolwa kino bakikola ate n'ekinuma nti abayimbi abayimbako bo kubanga kino ekikolwa okiraba ennaku zino badde otunuulira bakatolo bwama Benoni Kivuuka bakiwagira otegedde kubanga eggwanga bwe liggwamu ensonyi n'oba olinako ofunye gwe olw'okuba osomosa eryato leka ate kugamba ng'oli ku lukalu ate ogambe banna abatannaba kusomoka nti baffe eryo ttima lyange likino obukyayi bwe mulina baana ba kintu kiki ekyabatabula obwongo okutuuka ku mbeera eyo bwetyo ey'okwenyuwa n'okwekyawa kubanga gw'olidde ofunye oyina byofunye mu art naye Baliri Puzzle abatannabaggulamu yadde nti ago amataka ge mulina Baliri Puzzle abatannabaggula kufunayo yadde akantu okitegeera naye mwoyo olw'okuba muzimbye ennyumba z'abapangisa amamotoka mukyusa mugende wa pulezidenti nga we mwagala sente muzifuna mutaddewo mafializimu yammwe olwalaba Bobi Wine ng'ebyobufuzi abantu bamwaniriza bulungi kati ne mumanya nti oyo yaliko okulya muri mu state mugendayo mulimba bulimbi mu kifo ky'okutuula n'omukulembeze y'eggwanga mmwe baggayi wabalabye ejjo mu kamera nga bagamba etteeka tulikola ki tuliwagira ate ekisinga okunnuma abagamba mbu baliwagira si bayimbi twawule okuzannya katemba twawule n'okuyimba okitegeera kyekibonyaabonya abantu kati olubwama oli mu katemba okitegeera toli muyimbi bw'oba wakoma olinaku ofunye gwe olw'okuba osomosa eryato leka ate kugamba ng'oli ku lukalu ate ogambe banna abatannaba kusomoka nti baffe eryo ttima lyange likino obukyayi bwe mulina baana ba kintu kiki ekyabatabula obwongo okutuuka ku mbeera eyo bwetyo ey'okwenyuwa n'okwekyawa kubanga gw'olidde ofunye oyina byofunye mu art naye Baliri Puzzle abatannabaggulamu yadde nti ago amataka ge mulina Baliri Puzzle abatannabaggula kufunayo yadde akantu okitegeera naye mwoyo olw'okuba muzimbye ennyumba z'abapangisa amamotoka mukyusa mugende wa pulezidenti nga we mwagala sente muzifuna mutaddewo mafializimu yammwe olwalaba Bobi Wine ng'ebyobufuzi abantu bamwaniriza bulungi kati ne mumanya nti oyo yaliko okulya muri mu state mugendayo mulimba bulimbi mu kifo ky'okutuula n'omukulembeze y'eggwanga mmwe baggayi wabalabye ejjo mu kamera nga bagamba etteeka tulikola ki tuliwagira ate ekisinga okunnuma abagamba mbu baliwagira si bayimbi twawule okuzannya katemba twawule n'okuyimba okitegeera kyekibonyaabonya abantu kati olubwama oli mu katemba okitegeera toli muyimbi bw'oba wakoma wanjesebo Yeah man, Liri Puzzle bintu bingi omuntu bw'oba nga oyina omuntu ekibagata kitegeeza waliwo ensonga
ojagenda okutunuulira nnyo nti music wange aba ayina eddoboozi lyayogera naddala eri omuntu wa wansi. So ate nga ne Bobi Wine mu career ye ndowooza okuva 2000 music we abadde nga ajja ayogera n'abantu. So ekitugatta mu nnyimba nti tufaanaganya oba oliawo twogera eddoboozi lye erimu eri abantu nti ffenna tuba tupreachinga we are preachers a society. So tuba tulina obubaka bwe tutuusa eri abantu naddala oba oliawo abanyigirizibwa oba oliawo abalina endowooza eringa eyaffe maybe oba oliawo kati bw'owulira ennyimba nga nali musiro oba nali mugeze ebigeze ennyimba zirimu obubaka obw'enjawulo. So oba oliawo y'ensonga lwaki tukwatagana nnyo. Yeah, man. Yes, so. Oba oliawo kyenyinza okwogera ku mateeka ago tegannayita naye kyenyinza okugoogerako nti oba oliawo amateeka go nga amateeka malungi kasita oba ng'ogaleese mu ngeri ennungi naye ate si malungi bw'oba ng'ogaleese mu ngeri embi kubanga ojagenda okutunuulira amateeka gano lwaki baagaleese nti kyanaku nnyo gavumenti yaffe okubanga ebbanga lyonna ebadde nga tetutwala nga siriyasi evuddeyo leero olw'okuba nti ojja kutunuulira nja kukitunuuliza nnyo Bobi Wine nti gavumenti ebbanga lyonna ati ebadde temutwala siriyasi. Kibi nnyo gavumenti okubeera n'abantu baayo naye nga tebatwala siriyasi. Kati bw'omala okumanya nti abantu bano bulijjo ate bali siriyasi n'opapa okola ensobi nnyingi kati zezo ensobi ze bali mu kukola kulwa omuntu omu Bobi Wine kubanga ye Bobi Wine etteeka ne bw'oba olireese nga likugira ye mu industry alina byakunguddemu okitegedde afunyeemu ssente ali successful oba oliawo naye ate ffe